The newsroom, where untold story is revealed. Mama bankyusizza akasenge ne bantwala ewalala gwe mbadde naye bakoze eki bamusse kubanga tuyinza okubanga tetumanyi na kiddako Katonda yamutuwa twamusaba amutaase. Ku mukutu ogwa Beyond the Newsroom kusinzira okubeera nga otulaba nkwebaza bwebaza kyokola kya muwendo mungi okubeera nga ate otulaba amawulire si malungi emboozi eno ekituufu ekabya amaziga muvubuka wa myaka 22 egy'obukulu wuuno nno ebibye bambi bibi mu ggwanga lya Saudi Arabia bamukwata n'enjaga era wetwogerera kaakano ebibye si birungi famire ye eri mu maziga kubanga tekyali ssuubi lyakudda amaze okubeera nga ate oba olyawo bamusalira ogwoteekebwa kalabba yaani bamuyitaani byenkuleetedde ate era olwaliro wabula nkusaba n'obwombeefu obw'ekika ekya waggulu nga tetunnatandika mboozi ya leero sooka ompeere vidiyo eno like bw'ogiwa like oba ogiwadde muliro ogugitambuza okugituusa ku buli muntu okomentinge osharinge gwa tannatwegatako mu butongole nkusaba subscribinga osobola okubeera nga munywanyi otwegatako. Musajja mukulu amanyikiddwa nga Kasumba Juma ono ng'alina abaana bambi babiri be yaleka Uganda yagenda mu maaso n'okubeera nga akwatibwa mu ggwanga erimanyikiddwa nga erya Saudi. Ono nno musajja mukulu wetwogerera kaakati akuumibwa mu kkomera ng'ono nno ekyamutwala tekyali kirala yagenda mu maaso n'okubeera nga yeekwata ku mukyala amanyikiddwa nga Shamim yagenda mu maaso n'okubeera nga amuteeka enjaga mu lubuto banga agimumirisa nga makerenda n'ayita ku kisaawe Entebbe yagenda okubeera nga atuuka ate oba olyawo Dubai nga bamukebera nga alina enjaga mu mubiri obwo nno jjukira nti eri mu mawanga g'abasajja bano abawalabu bakyagendera ddala ku kye tuyita sharia law amateeka amakakali naddala ku bantu abakozesa ebiragalalagala kyova olaba n'abayimbi bwe bateba stagingayo bivvulu babikolera mayumba munda bwe bakwata ng'okikoze guba musango era omusango ogwo ekyagibwawo okuttibwa n'amayinja bakuteeka kalabba. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Misana tuko ekyamazima amatuufu emboozi eno ekaabya mama w'omwana ono jjukira nti mama we muto eyamukuzanga nnyina yagenda mu maaso n'okubeera ng'ava mu mulamu bw'ensi eno naye mukyala mukazi wattu ali maziga tamanyi ki kyakuzzaako. Mukyala amanyikiddwa nga Harima mama wa mulenzi ono amanyikiddwa nga Kasumba Juma kankuwe ku mboozi eno obirabe nga bwe biri. Nangamba mama bankyusizza akasenge ne bantwala ewalala gwe mbadde naye bakoze eki bamusse naye omwana wa Kasumba Juma annuma mukyala. Juma okugenda Saudi Arabia tuko okukwatibwa n'enjaga yalimbibwa omukyala gwe yategerako erya Shamimu eyali amusuubizza okugenda okulamaga Mecca era anyumya engeri gye yagwamu mu katego kano. Yangamba oyagala emirimu koze njagala naye oyagala okola humula omanyi oyangamba yangamba nti oyagala okola humula njagala ogende Saudiya ne mugamba okay tewali buzibu. Enjaga Juma bagimutega mu lubuto ng'agimiranga empeke era ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe yayitawo bulungi wabula bw'atuuka e Saudi Arabia kasita yatonya ku kisaawe ne bamukwata. Otatuka mu kaseera aka viza etuuse n'alika amakerenda oye okay ne mugamba kutwala yatete mu nsawo manyi oyangamba amakerenda tegeetayisa mu ki tegeetayisa mu nsawo geetayisa mu lubuto.
Maama ali maziga amayitirivu ng'akaabira ng'alaajanira mutabani we. Kaakati nno ekikwasa enaku nti si ye yekka agenda mu maaso n'okubeera nga avundira mu kkomera era ng'alinze okubeera ng'ateekebwa kalabba, wabula bangi ku bo abagenda mu maaso n'okubeera nga kyekimu balindibwa ng'okwekuli n'omuwala amanyikiddwa nga Baluku Faziira ng'ono ye bamukwata n'enjaga ng'eri mu bokisi omwali emmere ey'amatooke mwe baali bagitadde ng'oli yegimuwa ku kisaawe entebe n'amugamba bw'otuukeyo obimpeere gundi, oyo naye ng'alindiridde kufa. Okusinziira ku taata wa Juma amanyikiddwako obulungi nga Luchamzi ageze maaso n'okubeera ng'ategeeza nti omwana we ono yagenda tategedde kubanga baali bamusuubizza kubeera nga agenda Mekka, kye tuyinza okubeera nga tugamba nti yali agenze ku hijja, ate bwe batyo bwe baamuluka essanvu erimutuusizza okubeera nga mwana watwakirira ewa Ssenkaaba. Emboozi eno bw'oba ogiwuliriza ekwasa ennaku ekaabya amaziga kyokka ate era nga erimu nno n'ebyokuyiga. Kaakati nno ebigambo bya taata biibino njagala obiwulirize bulungi. Kubanga tuyinza okuba nga tetumanyi na kiddako, Katonda yamutuwa twamusaba amutaase kubanga baamukozesa ebintu by'atamanyi. Ayina abaana be bali babiri be yaleka azadde eno, kati tutoba nabo mu mbeera yonna oluusi bigaana ng'omuzadde bwe yali kubanga yali agenda kukolerera abaana be era buli kye yali akola yalowooza kukolerera baki. Ekyamazima amatuufu emboozi eno bw'owuliriza ebintu nga bino toyinza butakaaba oba butayungula ziga. Kaakati nno Juma wuno nga ayogerako n'akulira ekitongole kyakyo initiative amanyikiddwa nga Kenneth Oroka agenze mu maaso n'okubeera nga ategeeza nti omuntu ono yamuluka essanvu naye bambi musajja wattu yali tamanyi era ng'ayagala lwakiri bateregeeze ab'eŋŋanda ze, lwakiri abaana be bamanye nti oba oli awo taata ayinza obutadde. Akugambye nti omuvubuka ono ayina abaana bali babiri bwe bati. Emboozi eno ekaabya amaziga eri so emotional. Gwe wenna ng'ogenda ku kyeyo bino osaana obimanye. Kankwe emboozi ya Juma. Bwana bubiri simanyi mbeera kigiba ndi mugo ge mazima naye bansayo ekiwe ekyokunzita kiwinza banakijjawo. Emboozi eyo ey'okusimu Juma ginyumya ne Kenneth Oroka alwanirira eddembe ly'abankuba kyeyo wansi w'ekitongole kikyeyo Initiative Uganda era agamba buli lunaku oluyitawo yeeyongera okutya kubanga bangi be batwala okuwanika kalabba nga badde asula nabo. Gwe wenna ategeka okubeera ng'ogenda banaye teweesiga muntu nti bineno jangu nkuwa viza ya bwerere ogende ebweru okole kino. Weebuuza omuntu ono aggyewo omutima omulungi ogunjagaliza ogenda okubeera nga njiya obulamu. Tuwulira buwulizi mbu yabaamutikka enjaga ffenna teryabimanyi, entambula gye yatambulamu teryabimanyi, abaamutwala teryavaayo, wabula byempulira nti baamulimba bulimbi mbw'ogenda kola ijja. Kati nabyo ne bitategeerekeka bulungi. Tugezezaako okutambula mu bitongole bya gavumenti ebyenjawulo tulabe nga tufuna okuyambibwa era tetunavaayo na kufuna kigenda maaso. Alima Nakaddunga ye maama wa Juma ebigambo by'omwana we okuba nti alindiridde kuwanikibwa kalabba byamusobako dda era ayagala enteeseganya zibeewo wakiri ziwawozesebwe kuno. Omukulu ow'ekitiibwa Museveni mwana wange Kasumba Juma gyali e Saudi Arabia bamuzira ssa bonna bonna asobola okuyamba Kasumba Juma anyambire Kasumba Juma asobole okukomawo bamuvunaanyizibwe neki e Uganda bamujje mu mikono gyaki gy'okufa. Okuva eby'okumutale byagwa mu matu ga Bazadebe bagamba otulo twabula kubanga omwana waabwe ayolekedde okuttibwa ku myaka emito ddala. Nze n'okukola kwennyini sikyabeera wamu mbeera ndowooza ku kya mwana. Ate omwana naddala akuze emyaka 26 w'omusuubirira wagenda okuddiriza n'agenda okulabirira ate bagambira we baagala bamutoge. Saudia prison baita CMS prison baita CMS
Jidda Makka. Eddoboozi eryo ery'essimu lya muvubuka Juma Kasumba era wayogera asinziira mu kkomera erimu mu ggwanga lya Saudi Arabia gyagaliddwa kati omwaka mulamba n'emyezi egisoba 4 era agambibwa okuba nti alindirira kuwanikibwa kalabba singa omusango gwamukwasa ogw'okusangibwa n'enjaga gumukka mu vvi. Baana b'abandi babaluka essaamu. Kaakati nno Juma ono si ye yekka, abaana basoma 27 be bali eyo nga balindiriddwa kubeera nga bateekebwa kalabba okusinziira ku musajja mukulu ono amanyikiddwa nga Kenneth Oroka. Kenneth Oroka ono oluvannyuma lw'emyezi nga 2 emabega yakubirako era essimu ku nsonga ze ezimu ez'abaana abagenda mu maaso n'okubeera nga bakwatibwa n'ebiragalalagala n'ababonyaabonyezebwa nga bali eyo okubi eyo ng'era ayagala obeera nga twongerayo eddoboozi ku nsonga zino engeri yozikwasaganya. Agamba nti abaana basoba 28 be bagenda mu maaso n'okubeera nga bali mu makomera balinze lunaku lwe babassa kalabba kubeera nga battibwa. Jjukira nti ensi ezo zigendera ku kye tuyita sharia law, amateeka galinga bwe gaali eri mu Quran nti bwe tukwata ng'oyenze tukuba jjinja, bwe tukwata ng'onywa omwenge tukutta, bwe tukwata n'ebiragalalagala kuba kufa. Banywanyi si byangu, kankuwe emboozi eno oddemu ogirabe bulungi ate era tukomewo. Zeddeni kusaba video gimpere like, subscribe nga gwatannatwegattako mu butongole, teekawo mu comment section oba oliawo gwoyinza oba olinayo n'omuntu we yalusimatuka obanga naye yalufiiramu, teeka mu comment section. Kankuwa emboozi eno mpanvuko naye tugiwe obudde tugiwulirize ate nga bwe tugiraba nga bwe tuyiga. Fatuma Namusuuba ali mu kuvundira mu kkomera e Dubai oluvannyuma lw'ebigambibwa nti yasangibwa n'enjaga. Baluka Fazira mutuuze w'e Mayuge ye maama wa Namusuubo annyonnyola engeri omwana we gy'agwa ku ddirwe mutwala e Dubai okubaako by'akola. Naakwatagana n'omukyala gwe bayita Kyamusa ng'ayagala kumutwala Dubai kukola, yasooka kwagala kumutwala Take. Namusuuba okutuuka okumukwata n'enjaga yava kuno nga bagimuteze emmatooka abeeko gwagiwa ng'atuuse Dubai era bamukwatira ku kisaawe amangu ddala nga kyajja ave ku nnyonyi. Kati muganda n'amuwa bokisi y'amatooke nga bokisi y'amatooke eyo nga mwebiki nga mulimu ebidagaladagala. Kati n'agenda n'amugamba tojja na nsawo nnene, n'amugamba nze ndina ensawo nnene, n'amugamba kale jangu, n'amuwa bokisi eyo. We yagenda baamukwata nga bokisi mweri ebidagaladagala nga n'amaziga gamuyunguka Baluku ayagala gavumenti emuyamba omwana wa Nunwa akomewo kuno. Munyambe buli alina asobola okunyamba yenna asaba nyambe ngagairidde. Kenneth Oroka mulwanirizi wa ddembe ly'abanku bakyeyo wansi w'ekitongole kikyeyo Initiative Uganda olukalala lw'Abannayuganda bavundira mu makomera nga bakwatibwa n'enjaga alina luwanvu. Waliwo Kaddo Elias eggwanga eryakata omwaka oguwedde bamukwata n'ebiragalalagala ku Hamad Airport bamusalira emyaka 25 mu nkomyo. Mulimu abakkiriza that bakikola, waliwo abalala abaali batakimanyi that baali bagirina. Ambasada Abi Walusimbi mwabuzi wa President ku nsonga z'abanku bakyeyo agamba olw'okubanga amawanga ga Buwalabu enjaga bawunyira ziizi amateeka agakolayo makakali nnyo ku muntu abeera akwatiddwa nayo era kino kitegeeza kizibu ddala Uganda okununula omuntu abeera akwatiddwa n'enjaga mu mawanga ago. Mawanga mangi gye bagenze nga bago naye ng'ate ensi ezo ziyina amateeka ga maanyi nnyo ku njaga ate nga gavumenti tetuyina kyetugamba nti tuyinza okuziyiza bali abakotenti amwina okuta omuntu oyo si bwe kiri. Olw'okuba nti kibeera kizibu gavumenti ya Uganda okweyingiza mu misango gy'enjaga amawanga agasinga mu Buwalabu, ambasada Walusimbi agamba kye basobola okulondoola kwe kulaba nti omusibe alabirirwa bulungi mu kkomera okutuusa lw'amalako ekibonerezo kye. Embasi yaffe mu nsi eyo niba ng'esobola okukolegana ne gavumenti yeri okulaba nti oyisibwa otya, toyisibwa bubi, oli mulwadde ofuna eddagala, ebintu ebyo ogenda mu kkooti bakutwala mu kkooti ddala oyina ne looya, kyekyokka we tuyinza okukoma. Tetuyina buyinza nga gavumenti okugamba nti
oyo talina kuvunaanibwa. Deriki Basalirwa Kigenyi amyuka akulira okulwanyisa ekikukusa abantu mu ggwanga wansi wa minisitule y'ensonga z'omunda agamba bannayuganda bangi bali mu makomera ag'enjawulo mu ggwanga lya KITALO njaga kyokka kizibu okubajjayo olw'amateeka amakakali agakwata ku njaga mu ggwanga eryo. Gye bali mu makomera ekkata nga yava wano ng'agenda ku mirimu agenda kukola ate ne bamukwata n'ebiragalalagala ne bamukwata n'enjaga etakkirizibwa mu ggwanga eryo era n'asibibwa bali eyo mu makomera. Bonsatule bano balowooza singa bannayuganda abalimbibwalimbibwa okutwalibwa ebweru kyokka ne batiikibwa ku nnyonyi n'enjaga bagoberera bino wammanga basobola okwewala okumalira mu makomera nga batuuse mu mawanga agasinga. Nti mwegendereze bye mutwala kubanga tojja kutuukira ogambe nze sibimanyi. Ono agambye ntwalira ku matooke, ntwalira ku ngoye, ntwalira ku kino, tokkiriza. Olina okubeera bulindaala gwe mugambe abyetwalire oba afune cargo company yebe ebimutwalira. Baganda bange nze Deni Beyond the Newsroom gwe mukutu mbagaliza bye munjagaliza akuume oba onjagaliza birungi munywanyi bye nkwagaliza tusinkane mu video yaffe eddako olwaleero. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.